لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يا رب الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجي البصر هل ترى من فتور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله يا رحمن جل جلاله الله يا قهار جل جلاله الله يا باسط جل جلاله الله يا حكام جل جلاله الله يا عادل جل جلاله الله يا مذل جل جلاله الله يا بصير جل جلاله الله يا ولي جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله الله يا مقتدر جل جلاله الله يا رحيم جل جلاله الله بوالا لكانو غامبا nti alkariyatu malkariya wama adraka malkariya yawma yakunu nnasi kalfalashi lmabithuthi watakunu ljibalu kalihni lmanfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أو إنه كشاندikira baganda فأمه هاوية أمه ayogera kuba maama bokka وما أدراك ما هي نار حامية يا رب bajeri kitaawo omuto Abu Talib ne bamugamba omwana watusukiridde. Abu Talibu atende walira ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Muhammad nkulwaniridde naye nange mpulira ntembe waliddwa abasajja amaanyi gakoze eki bantaddeko ekibuli kingi. Muhammad kyava mutunula maaso baka nti nabbi yakaaba emirundi egitatuuka mu 3 n'atunula mu kyenyi kya kitaawe n'awakaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib kyava amugamba nti asisobola wakiri bantwale naawe. Meaning mu buli society buli kyosindika olina boonyigiriza mu kugenderera oba mu butagenderera. Tuliko okubeera n'okusonyiwa okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya Rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe. Funa space mu mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala. Naye anayi fo anayi yefudde Somalia kiki Somalia bonna basiraamu yensi yokka erimu nga buli muntu muki bonna bagwanga eri naye bawulabika ono wammamba oli wafumbe oli wakatinvuma oli wanjofu naye wallahi sibayinza kutuula ku mmeeza bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaniridde empagi yagita. Aboogezi bonna bavudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika okwebojja gwokka ate bamasikini bano wanga abandikuumye abantu ate be batambula n'obukuumi. Kati masikini ayingira nga ye bamubanja gwa ttaka oli n'amukuba omutayimbwa.
buli kimu kye babadde boogera nga bagatwaleta security mumuwe kulukulu naye wallahi naye etandise okuyuuga ate yatandika ddenyegenye nti papapapapapapa Bayisima maskini talina kifo ky'anoonya bwakwatako ku bayimbi bwakwatako eno bwatumirako kabako okulabye wano weebale nnyo ya rabbi Allah suka kuba ono bakuluma n'Isima naye aliwa Allah nsaba akuwe ky'osinga okwagala kubanga oli yandirowoozezza bano bwe bakuluma n'Isima naye wallahi ali wano kugamba Allah nti ayi Allah sonyiwa saasira Isima obuwejjana nze ndabye abantu bangi abanzanyeemu mu firimu naye tewaliwo buzibu okyayogerako bwogezi tatutte bulamu maybe anyiize naye ate akwagala nze ndabye nti Mezaaya wano ayogera bwe namala okukola embaga Mezaaya yavuma nze subhana mali naye bwe mulabye n'atolera salaamu tewali buzibu anoonya namba kuli ku mutimbagano naye afune ekyokulya ayitewo kali bw'aba asobola okifuniraku nze Allahu yalamu Allah yasinga okukola ki ayitirawo naye anoonye riziki efunze mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne buli gw'oyitako agamba ntonyezaayo nsembyayo kano ag'obugumiikiriza n'obwesigwa lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neva eri Allah nejjira mu kifaananyi ky'omuntu nesanga omusajja Ibrahimu alayhi salaamu bwe musanga ne mugankwatiraako ku kitabo kyange kino Ibrahimu akitunulamu ati yetegereza ekitabo badde ntudde okulaba kato Mungu ajakumye tereze kanzu yo omubadde mutambula n'Isima naye omusajja bw'assa ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatiraako bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikkula mu kitabo katugeze nti ye Isima agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gyenzirako okutwala nga ye kennyini Ibulayimu yasooka Ibulayimu ne yeekuutiza ati ne yeeteeka wansi mu w'enkaaga n'ajjuzaamu omulala kyeva ekomawo ne mugamba ekitabo kyange ekyo ne mugamba nkwagadde nnyo musajja gw'oyina amazima kankubikkulira ekitabo kino mbadde wakutwala nga gwoddako naye kankongereyo ndowooza emyaka 2 ngenda kutwala asembayo laba mu mbeera eyo nga yajja mu kisooka neyesa mu kukikola ki omuntu bw'aba akuteresezza akakoboke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu bomu naye bw'okanziriza tebaluka nebalukira mugwe so ensi bwetuuse nga bwe mugiraba nagibanyonyolako sijja kiddamu yantematema pa ekyomumaaso kyono pa ekyawakati kyamulala pa ensolo 3 ezagenda okuyigga ensolo emu yali wampologoma Serwaki Kasajja wampologoma bwe bagenda okuyigga nekwata omunyago gwabwe oyogedde kuziika omwana wo bwe bakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti Asadu yali wampologoma kyava agamba zino ensolo ezaali awo nti mutemetemu omunyago ensolo ne zijjayo ejjambiya pa Zaalabu wakibe yatematema n'amuga kino ekyemmaaso kyange kino ekyokubiri kikyo guno omukira gwa Wakayima Asadu kyava amutunuulira n'amuba oluyi n'agwali n'azirika kyava agamba Zaalabu Wakayima nti wambatematema Wakayima yamutunuulira ng'ati ng'atonyeza ezziga pa kino ekyemmaaso kikyo ojja kirya ku kyenkya pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kikyo ojja kirya ng'ekyemisana pa ne kino ekyokusatu nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo pa ne guno omukira nako kukwasa ojja kunywera ku kyayi Asadu wampologoma kyava atunuulira Wakayima n'amugamba nti Wakayima engaba n'ennungi eno wagiyiga eki efaanana bweki Wakayima kyava amutunuulira ng'atonyeza ezziga n'amugamba oluyi lw'omaze okuba Isima lumala bumaze okutegeera nti ne bwe tuba omulyango tubadde tukuyigga ffenna olina kulya bwomu
abalina tafsiri bategeera ensi Uganda yaffe ffenna akkiririza mu Bobi Wine amukiririzemu, akkiririza mu balala abakkiririzemu, naye tusinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya puresha musajja wattu okuva mukobe musabire Muhammadi Ssegirinnya akankana naye agaye nti abasawo bali mu moroka ye, naye ensi bw'eba etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda, bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana. Kati tuli mu nsi kiwajjama, so tukuŋŋaanye amaloboozi tukimanye ng'abamu bwe boogedde nti muleete abaseisi. Gavumenti y'Obote yali teyabba mabaati ku bantu, yali teyabba ddagala, yali talina kye yakola, wabula kye yakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ŋŋenda eka sikakasa oba naafuluma. Kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga eki, kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta. Kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde agyogerera, empologoma gwesoose okusena, kakati gyakola atya? Batandika okweraliikirira. So bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo, kuba ate naffe abali eno mubaludde tuvuganye nga tewali walina mikono misibe. Abali eno bavuganye, naffe tuvuganye nga teriko akwatibwako. Nga bwe twagadde obulamu bwa Isima nsinga ennyo Fadila nsaba osituke. Ate okubanga ofunye obuvumu n'ogaa nti dda kaŋŋende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange, yeno Uganda gye twagala, ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akola ki? Abantu ne basalawo ani asinga amaanyi. Naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omu bamusibe emikono omulala yayogere kireese obukyayi n'obusungu eri abantu. Wallahi billahi tallahi Allah ali waggulu, abantu banyiivu nnyo mu Uganda sebo. Nsaba okuweereza obubaka buno eri pulezidenti, abantu si basanyufu jama. Naye olina tayimu okutereeza kubanga security y'ennamba emu. Kojja wa Isima mwenna mumutukira ku Super FM bamuyitanga omusajja Kisolo, mwamuwuliranga yayogeranga ku byafaayo bya Idi Amin Dada. Era ffe tetwewuunya Isima okubanga ayogera bw'atyo Suuti. Isima yayogeranga nga kojjaawe bw'ayogera. Isima mugezi. Isima n'atuuka n'akaaba n'akasiina na renti. Naye bano be munyolonga ate abamu aba people power nga be bamuga Isima nnyinayo akagaati kaako. Kubanga Isima yakola omukwano. Isima namulaba nga akyadde ku kitebe kya Nuupu e Kangooja. Nakanze sibalinaako buzibu. Ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo bamwaniriza tebaamukuba. Lwaki bajjako omuzindaalo? Ani akoona mu muzindaalo? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saba kulembere musaale eno mwenanga mudamu nti amin. Ya Rabbi ya Allah! Ya Rabbi ya Allah! Ya Rabbi ya Allah! Ya Rabbi ya Razzaq! Ya Rabbi ya Qahhar! Ya Rabbi ya Halik! Allah kwa tutonda, Allah kwa tusamuuse eno, Allah kwa tuvunaanyizibwako, Allah kwa tuwa obulamu era kwa butwala, Allah kwa Isima obulamu nga bwe bwabutuwadde, Allah tukuume nga bwe tuli, otukingiriza abalabe baffe betulabako ne betutalabako, kubanga betulabako tusobola okweŋŋanga naye betutalaba babulabe nnyo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu ya Nur! Okusaba otuwa ekitangaala kati watangaaliza ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail omuteere ekitangaala mu kaburi ye, Allah tuteerewo emirembe enyasobola gituwa omujjako gwa Allah ya Halik, gwa Allah ya Salam, Jalal wal Ikram, ya Rabbi ya
Allah teri mundu siyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri bitala biyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri nyondo siyinza tukanga Allah kwa kwate kwa bukuni kukwanga kuonga ya kwanga ya feri ya Uganda mikono jo alawe kwanga lino jeliziraka Allah tuwa muwangazi la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu ya Qahhar Allahu ya Razzaq Allahu ya Fattar kusabotekere wekisumuruzo kulira oche tutalina kwe miftahu wakura wenziji kulbabu wakura wa makanga tuwali kuiwa musayi omusayi kwa isima kenta mioyo kwekata kwafe omusayi kwa isima kenta mioyo kwagarana omusayi kwa isima endurusi jetuli Allahu ya Razzaq Allahu ya Mudhinu Allahu wa Ikram kwa bunanyizwa kuna kuwenkomerero onna abakusalasala Allah bambule obakuwetamu obatakanga bogera bwekka ya Allah ekona ana kusi ana kuwahira kutotobya kutotobye ya Allah nibatuliranye na balamu bangimuza emitima obatulage baganda kuwagamba oyina ekisumuluzo ekisimulula emitima obanga ekiri ku mitima gyabwe anti bwe tufunanga omusiiba tuganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun tukimanyi nti abatemunamwe muli wano ekuwannanga atunabadde twerwanjeko abaana baffe balitunumula inshallah tuweera amanyi mbaana baffe bayimirirawo ngalafe batuyimiridde tuyimirirawo nga kunjegere twesiba emikono maaso g'abalabe baffe obakakkanye tubateeke wansi yaffe ya Rabbi Allah watugamba okutya okutya gwe Allah watugamba tube bakkiriza okutya eri gwe Allah watugamba tubeere beetoowaze okutya eri gwe Allah Allah tetujja kufukamirira kitonde kyonna kubanga baagala kutukakkanya tugamba tumuseero la ya Allah takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nyala pena bali wano ya kusikanya kaburi zaffe era tuzisemberete tuwaganyi obuvumu okusikana nakutegeera ya Rabbi ya Allah saba okwogera ku muntu ono oli wano omwana ono Batubara Batubara jangu wano babadde bakukulana ne Ismail ne wallahi omwana ali wano okusaalira ku musajja we era nga namulaba nga agira ati alina bwakola ati natambula naddayo natambula naddayo naddayo musensoni yange alimugamba salaamu alo abasensi bamuli wano kati bavaamu nga akugumye kabiri yonna jangu otole salaamu mu dakiika Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakwano wange tukise kunyola kwange eri bakwano batufonna ne bakwano batufonna batiibwa tusalidwa nyo isima kwemerera gwe balinga bali ddala asibaga kato tola salamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.